Annanga akasajja kayogedde mu Geneva Summit. Mbadde naye ngenza okudda ng'omusajja yabawadde data. Mwabadde mmayite kajja kulabika nga mmayiwe kanaaka kajja labika keekwese akasajja kajja bafuukira kasajja ekibadde mu Geneva Summit. Omanyi nabagambye ngenda sinkana olyo omuwalabu wa organization kati eyo gye mbadde naakakomawo naye details muzikirize nzibawe enkya ebyabadde mu Geneva Summit era omwana avudde n'agamba nti bannanga omusajja yayogedde obuteerya ntama tiyeetiriridde nti mu mbeera yonna nga yeekukumye teyatidde ebyuma byadde byogerwa mbu balese ebyuma okuba nga balondoola ali luddawa oba kituufu oba nedda naye nga ge mawulire agabadde gatambula nti ye omukulu wagenda okwogera nti awo mbu webaleetedde ebyuma bijja kuba nga bitrackinga ali luddawa naye abaana batenda speech ye omulala wuno naye alina kyagamba. All right, omukulembeze ayogeddeko eri ensi yonna, simanyi oba mukitegeera, sina Uganda, ensi yonna, era atwogeredde ebituluma twagala buyinza kukyuka, era abantu abamu tugenda kusitandinga ne Kyagulanyi mpaka ku ssaawa esembayo, twabiyingira tetubivaamu, era akyali mugumu, akyayimiridde wamu naffe abanyigirizibwa. Ffenna sipiiki tugirabye, sigenda gipuleyinga. Bannayuganda tusituke twerwaneko, simanyi oba munfuna aba NRM temugenda kitegeera, wabula munnayuganda ali eyo atalina mulimu, asomye nga talina mulimu, gwe bafuze emyaka 4, simanya munfuna. Kyagulanyi akyali mugumu, ayagala gavumenti kukyuka ate ng'alina okutufuga. Mwagale mugaane. Geneva Summit ewedde, sipiiki mugirabye, sigenda gipuleyi. Naye omukulembeze yakyali mugumu, era tuyimirire wamu naye. Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo kwe siva, era nkakasa biina kuggwa nga tuli ntebe mu ntebe. Mukategedde waliwo abasiru abatasobola kitegeera, era mwe temulitegeera naye akitegedde laba vidiyo gyetandikidde osanga onaakitegeera. Byonna bigenda mu maaso era ng'abantu bakyatunuulira n'okuba nga bamuwaana obuvumo bwe yakozesezza, ate abamu bo bagamba mbu yeerabisizza era bagamba nti abazungu mbu bakubye ebituli mu sipiiki ye. Bobi Wine kata akasukira abazungu omuzindaalo. Ono y'omu ku katemba abadde mu summit ya Human Rights e Geneva. Calvin Kayanja mbeera nkusazeeko. Musajja mukulu abadde akyakuŋŋaanya simpase nga Jeno Muhoozi bw'amufuukidde akabasa ne zireeta omuzungu okuva e France n'amugamba ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 wapositinga ne weeyita omuyeekera era n'ogamba ne Jeno akulira amagye g'e Uganda Jeno Muhoozi pulezidenti addako ajja kukwekule. Wali otegeeza ki? Lwaki bw'obeera cry baby ako kanyumidde nnyo, oba lwaki otankuula entalo ku bantu b'otasobola? Tukakasa tutya nti ebizibu by'olimu si gwe abyereetedde? Kubanga kati mu maaso gaffe oyogeza simpase, bw'obeera ku Twitter n'entalo n'obuvuyo buno gwabweyitira. Osobola okutunnyonnyola ku Twitter gye wapositinga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogusooka 2026 ndabye musajja mukulu ng'atuuyana bwe zikala ababaddeko munanjulira. Twitter nenginoonya nga Calvin Kayanja anoonyereza nenjibaleetera. Omukulu yagamba I'm a rebel without a gun, hiding in a plain sight, and yet you can't find me because I'm concealed by the people. Catch me if you can.
omuzungu bw'asomye bino n'agamba summit ya Dijan. Kati gwali kuna complaining anti bakuwenja gwe yeeyitira abakuwenja gwe yeeyita omuyekera ekyo tekirina gye kyali kibadde ne mawanga gaffe g'abakyeruppe tetuyinayo yeeyita muyekera n'abeera na mirembe mu nsi. Awo Calvin Kayanja ne ngamba abaana mu switching nzija simbawo kubanga mbawo endowooza z'abantu naye bw'atyo ebintu weyabirabye naye nga mpolampola nga tweyongerayo okutunuulira ebintu nga webiri. Ono naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'emu nti abazungu engeri gye bayanukuddemu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ne bakulaganga abalinga abali ku yes mukama yeebale kwanika buziina bw'Abannayuganda olwaleero obwedda bagamba nti Kyagulanyi e Geneva agenda kwogera. Omukazi amubuuzizza ekibuuzo nti Kyagulanyi oli okola mulimu ki nga tonayingira mu bya politics. N'amugamba nti nali musician nga ndi muyimbi nga nkuba music era nga nkuba ebivulu ne mmaze ebbanga sikyayimba. Omukazi kyavudde amugamba lwaki toddayo n'oyimba. N'agamba ekintu kimu nti nawangula akalulu simayanga tebagenda kunzikiriza kubeera president ate nga ndi muyimbi. Omukazi n'amugamba ekintu ky'olina okukola kiri kimu byonna obyogedde mbiwulidde bulungi naye Yoweri Museveni ye yawangula akalulu ako. Message ene egende eri buli muntu abadde akkiriza mu Kyagulanyi nti babadde nga batulimba era nga babalimba. Museveni emyaka 4 gyafugidde eggwanga Uganda tasula ba muntu musiru. Ate abazungu baba bakulabye mu myaka 5 mu kisanja nga ate Museveni yabaddeko kitegeeza tebasobola kukwesigana kwagala nnyo kusinga omuntu gwe bazinga batamula naye okumala emyaka 4. Omukazi kyavudde addamu n'abuuza Kyagulanyi kati ogenda kuddayo otandika okuyimba oba oyagala kusigala eno. N'agamba kimu nti munyambe mwogerezeganye na mwami Museveni anzikirize nzire mu nnyimba zange kwa music nkubire Bannayuganda. Kati n'olwekyo President Yoweri tabiriiko ebyo muzeeyita kuliiko gwe wemalako emirembe gwe jangu okomewo okola ebibyo ani agenda okukwatako tewawangula akalulu muzeeyi ye yakali ate abantu bone bafuba nnyo okulaba nga balemesa abantu babagoba baagala obbakuba balemesa okulonda ne tukulaga nti abali 10 tetusobola okujja ne tulonda n'olwekyo weegendereza omuntu yenna ekitone kiti wetuli nkugambye sogwanve mbako just kubanga nkutuusaako byonna ebitambula jjukira opinions zendeeta z'abantu abamu bali ku side ya NRM kyevolaba baba boogera bawumbawumba bazza ku side eri ekintu kisobola okuba nga kibafevalinga ate side endala y'Abannayuganda abanyigirizibwa kyevolaba era nfaayo nnyo ne ngamba nti nedda kandeete buli kimu nawe weewulirire endogoza z'abantu nga tufuddeyo. Onagambye nti ujjanga abaawo adde talabangako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ageese ku ntaana y'omuntu. Omusajja ono kwate kuba ogenda ku ntaana ya Janine Luwumu ekyamazima kyabadde kikolwa kya bunnanfuusi. Kikolwa kya bunnanfuusi, the hypocrisy of the highest level. Okitegeera bukyambaawo bukyansoma history w'eggwanga Uganda ku myaka emitono gino oba emingi gye nnina bukyambaawo nga ngoberera General Yoweri Kaguta Museveni simulabangako yadde ku ntaana ya nnyina ng'amufukaamirira yadde ng'abendinga ng'amuwa respect yadde ku ntaana ya kitaawe Amos Kaguta yadde ku ntaana ya nnyina ko kundeka takikolangako ne ku myaka gyonna gy'amaze mu bufuzi bw'eggwanga Uganda kyogamba yakamanya nti Jonani Luwumu mufu yakakitegeera era olunaku lwa Jonani Luwumu baakatandika oddukuza ekikolwa omusajja kye yakoze kikolwa kya bunnanfuusi kikolwa kya bulyazaamaanya kikolwa kya bukumpanya kikolwa kya bulimba kikolwa kwegamba kya kuzannyira abantu ku mitwe na kubafuula bajega okitegeera era ebigambo bye yeeyogeredde ku lunaku olwo abakulembeze abeesiba ku bantu simanya nga abantu baba bakyawadda nga Amini simanya erererere omanyize kati speech ze zansina sikyayagala ziwuliza kuba zindwaza headache. Ebigambo byokka Museveni bye yayogedde yabadde yeeyogerako ye ng'omuntu naye okwagala okusiruwaza Bannayuganda n'okubanyiiza to the extent nti buli wotuuka okuwuliza speech y'oyo oyagala kgenda mmanja oseseme kwegamba azannyira bannansi ku mitwe n'abafuulira ddala abajega abatumbaavu abatategeera. Omuntu ateesiba ku bantu yakyusa constitution mu 2005 n'ajjawo term limit
Omuntu ateesiba ku bantu n'akyusa constitution mu 2017 n'ajjawo age limit. Omuntu ateesiba ku bantu anaatera okukyusa constitution ajjewo elections mu public domain agisse mu parliament. Oyo ye muntu ateesiba ku bantu. Omuntu ateesiba ku bantu akalakasa abantu emyaka 5 mu egyo agenda mwana mwena kubanga batugattako giri gye yafuga nga tetunnabagenda mu bibiina byabufuzi ng'ali mu mugendo. Omuntu ateesiba ku bantu abakulembeze b'eddiini Sepulano Kizito Lwanga Archbishop, Jona Lwanga ow'Abasodokisi, Basheeka Kirevu, Basheeka Muzaata, Baseekaani bonna be bakubye amasasi nga balina ku mpingu, bonna bafiiridde mu regimu ye. Era Museveni bw'aliva mu buyinza, abantu abasinga obungi be tugenda okuteerawo ennaku z'okubajjukirako ndowooze tujja kukola lukalala tumanye nti luno olukalala lw'abaana abantu tubawo olunaku lumu nga lunaku luli public day nga tubakuza ku lunaku olwo lumu bonna bannaddiini abafiiridde mu mulembe gwe. Kubanga bwe tugamba nti buli munnaddiini afiiridde mu mulembe gwa Museveni tumuteekeko olunaku, tujja kuteekawo ennaku eziteetaagisa na kwetaagisa zibeere na nnyingi zireme ne bannansi okuserebuleetinganga. Era Museveni alaga obukyayi bungi nnyo ku Idi Amin, naye neerabira nti ebikolwa Idi Amin bye yakolera mu myaka 8 yabifugiddemu emyaka 43 bikubisaamu emirundi eja. Era abantu Amin be yatta. Amin yagenda okujja mu buyinza nga tayiye yadde akasaayi n'akamu. Museveni yagenda okujja mu buyinza ngassa abantu emitwalo 8. Emitwalo 8 ku mitwalo 5 eruweeraawo. Naye atenda Amin obutemu n'obubi. Naye nga bw'ogenda okunoonyereza so deep down there mu history bakulagira ddala nti Jonah Lumu okufa kwe oyo omuzeeyi yakuyinamu handi, yakuyinamu omukono. Bw'otandika okukola ka research akeetooloolera ku nfa y'oyo omusajja Jonah Lumu. Era bw'ogenda okwetooloola oti ng'okola ka research ogenda okukakana ngero ogukiddeko oyo omuzeeyi yennyini yabadde abendinze towards that grave. Oba okitegeera? Kati ne weebuuza ffe abantu abafiiridde ku mulembe gwe. Lwakuba nti kati ye Idi Amin biseera ebyo teyattisanga katwa, kyabeeranga kyangu okuproteinga oba okusiiga ekifaananyi nti gavumenti yesse omuntu afaanana bw'ati. Okitegeera bw'agenda n'akuze simanya bassaabalamuzi, simanya ssaabalamuzi eyafa, simanya bannaddiini abaafa, naye nga ku mulembe gwe bannaddiini bakunkumukanga biyenje kubanga kati bo baafuna very good tactic to kill like a person who is a public figure nga tebajja kususpectinga government nti yemusse. Look at the Archbishop Jona Lwanga. Tunulira enfaayi, tunulira Sheeka Muzaata eyafa ne balagaana n'omulambo gw'okulabwako abantu be. Tunulira like Archbishop w'Abasodokisi Jona Lwanga. Just look ku nfa yaabwe. Tunulira abasiraamu bonna basheeka abazze battibwa ku mulembe gwa General Yoweri Kaguta Museveni. Naye bw'ayimira ku ntaana ya Amin n'awanda omugambo ogutokomoka guti ogamba Biikira Maria enneemekkirako oyo omuzeeyi nekka neekulukuta ng'amata n'omubisi gw'enjuki. Kumbe sitaani ayiwooko dimoni n'emizimu n'emmandwa gyonna ne gimuyitamu ne gisaasaanira ensi yonna n'ekaaba. Bayibuli egamba nti ababi bwe balifa ensi erikaaba era erijaguza. Kubanga balifa n'emirambo gyabwe giririibwa envunyu. Bayibuli bwete bwegamba omusajja ono bw'alifa ensi erijaguza, ensi erisaakaanya, abantu balidigida, balizina, balyekulisa olugendo. Okitegeera, era omulambo gwe guliriibwa envunyu n'afa n'asaanawo n'azikirira. Oba okitegeera, kubanga obulimba n'omutima gwe bijjudde okubuzaabuza n'okulimba ensi eno. Omusajja ono kikolima eri eggwanga Uganda. Omusajja afugidde ku bulimba okuviira ddala mu 82 kubanga ne bwe bamubbaaka Lusiya yawangula naye n'agenda. Kati nga bw'oyinza okulaba ku ssaawa zino Kyagulanyi n'atagenda mu lutalo, Munyagwa n'agenda oba Kasibante. Ne Museveni bwe kyali mu 80. Ssemwogerere teyagenda, yalinga Kyagulanyi w'ebiseera bino. Ne wagenda ani? Museveni eyali Kasibante w'ebiseera bino oba Munyagwa mu presidential elections. Okitegeera, awo wokka kwali kulimba. Leero bwe yayingira obuyinza n'alimba n'akatagga. Naye atenda Amin obutemu. Naye nga Amin emyaka gye yafuga tegyenkanankana na myaka gy'attidde bantu. Dictator omuntu yenna okufuga emyaka emingi tasobola kufuga myaka egyo gyonna nga talina gwasse. Era omuntu yenna kasola nga amaze emyaka 2-3 mu buyinza manya n'abantu basse bangi kubanga dictator yenna alina okutta. The more he kill, the more he stay in power. Kitegeeza buli ajja mu kkubo ly'alina okumusaanyaawo. Kitegeera okuwangala kwa dictator mu buyinza kwe kutta abantu abangi.
Amini kale katugambe yatta yawangala emyaka 8 kale yali mutemu naye ate gwe awangadde emyaka 42 tosobola kubanga osse batono okusinga Amini yawangala 8 kitegeeza gosse bangi so you don't have any moral authority to criticize Amini. That is the hypocrisy of the highest level. Tuyongerayo kubanga tunuulira mawulire ki agagenda mu maaso munnange tuzeeyo ku nsonga ya Martin. Buli lukya ebipya byeyongera okuba nga bizuka ebigambo bingi ebibadde biyitingana finally bamaze okonfaminga nti omwana w'omuwala si wa myaka 14 wabula nti omuwala yandibanga alina emyaka 19 kitekedde si wa myaka 14 tiyandibanga alina emyaka 19 ate kira kye tuzudde nti taata ono eyasse si ye taata muzaala step father. Ekyokulala mawulire amala ge twafunye nti taata ono si omuntu asooka okuba ng'atta mbu yattako omuntu ng'ateebereza okubanga yali ayagala maama w'abaana bano. Omanyi leero nsiibye ndi bize olunaku lwonna naye obwedda ngenda ku TikTok ez'enjawulo ku live ez'enjawulo nga mpuliriza. Okimanyi nti omusajja eyasse omwana wa banne si ye taata w'omuwala si ye taata we step father. Omusajja abadde alina amaka ge omukyala maama w'abaana abo Kadaama maama mbw ali ku kyeyo kati nga bw'onoobeera n'omusajja ng'ajjangako ewuwo oba onfuna kati omukazi mbu bwe yali agenda ku kyeyo n'alekera omusajja omuvunaanyizibwa amulabirirenga ku baana kati mbu ng'omusajja ava eri mu maka ge n'ajja eno obw'olumu n'alabako ku bana abaana. Maama w'omwana ow'obuwala ali ku kyeyo omusajja alina amaka ge. Bannange oyo omusajja asaana kuwabutwa. Tubaddeko n'omuvubuka abadde awo ku live ewa Mutima muwulidde ng'ayogera n'agamba nti omusajja teyabasangana mu nnyumba baali ku lubalaza nga batudde wabweru n'abasikambulawo n'amuyingiza mu nnyumba omuvubuka n'atandika omukuba n'amugamba olwaleero eyo lwe bagisima. Oba omusajja ono abadde ayagala omuwala ono muno basiteefu faaza mwe batategeerera abamu si bonna naye mulimu abatategeera kubanga obusungu omusajja bwe yakozesezza okutta omwana wa munne buli omu abwewuunya. Siteepu faaza ewatali gama nti n'ennyumba gye basulamu yiye ewantu wano waliwo ebitakwatagana bulungi kuba nti omuvubuka bwe yamala okumukuba n'amukulula ng'amugja munda ab'ekyalo ne bagezaako buli kimu omuvubuka abadde ku live ng'abinnyonnyola gwe babadde basoma naye era naye wa ku kitundu okwo. Manyi mwe mwamanyira kubeera ku zino live eziriko abantu abangi live ezibaddeko bwino bwe buno bulive obutabeerako bantu bangi. Omwana n'agamba baasooka nakkuba ku ssomero maama okutegeera maama azaala omwana nti mutabani we bamusse baasooka ate kuba ku ssomero gy'asomera ne bategeeza beebaani anti nange saasoma sibategeera ne babakubira ne babagaba nayo gundi omuvubuka bw'ati ne bw'ati bamusanze wano bamukubye bamusse. Taata eyakubye omwana wa munne n'amutta si yamuzaala siteepu father. Inganze Fatuma we naleka abaana bange mu kazigo kange nga mbadde nina kamaadi wange ne mugamba ondabirako ku baana bange ne mbateekamu omukozi ngenze ku kyeyo kunoonya ssente. Bannange omusajja oyo Mukama Katonda yonna yonna gy'ali wa kitiibwa alluba omukubisera ddu. Allo olusajja olwo lwaki we luba luyita mukkuba emmotoka terukuba ne lufa. Okuba otya omwana wa munno n'omutta ku mwana ataliwo gw'ozaala. N'okuba omwana wa munno n'omutta ku mwana atali wuwo. Oba omusajja ono abadde yeebaka ku mwana wa munne. Bannange teri alina ku kifaananyi ky'oyo omusajja ne mumutuwa ne tumutambuza mutala ku mutala osanga abantu banaamulabako eyo bannange teri alina ku kifaananyi. Ab'oku kitundu kyawo bannaye mutunoonyeze ku bifaananyi by'omusajja. Ye gwe naawe maama w'omwana eyeekwese mu kamooli lwaki tovaayo? Ebibuuzo bingi naye ansa ntini era nti taata oyo ne maama okugenda okudduka agende ku kyeyo
eno baali bassa omuntu. Taata n'adduka n'agenda bibye, maama n'adduka n'agenda ewaabwe, eyo gye yava bana processinga okugenda ku kiyo. Abaana ne babaleka. Omuwala alina emyaka 18 kubanza aŋambye brother we yali boyfriend wono omuwala. Kati mama we n'atuuza omuvubuka nti era mama we yagamba omuwala nti omutabanyi we nti oba teweesonyiwa omuwala oyo nja kwekola ekikyamu. Ono omuwala kigambibwa okubanga ewaabwe baatirawo omuntu naye ng'eyo omuntu gwe batta baamutira ku nnyina. Mama wono omuwala yalina bbaala wetwogerera kati nga Kadaama. Mama wono omuwala abeera n'ebbaala. Mbutaata wono omuwala n'asuubiriza mama we okuba nti ayagala oyo kasitoma wa bbaala. Mbu kasitoma teyavanga waka ng'asiibirawo ddala nga omanye ebyabatamiivu. Bwe nti kankwateko kabina mama Jasi kanjikube engalo nga omanye abataviivu balina gambo. Munange nti omusajja tekyamuyisa bulungi n'agwa ku musajja munne n'amukuba mpaka lwe yamutta. Bwe bamala okumutta omusajja yadduka n'omukazi n'adduka ne balekawo amaka. Ne balekawo abaana. Kati omusajja ensonga ebadde mugana okubeera ewaka abadde akola safari nga poliisi ekyamunoonya kwogwa omusango. Kati omukazi bwe yadduka mbu yaddukira ewaabwe ne yeekweka n'agoba ku bintu by'okugenda ebweru era kati ali eno buwalabu mama w'abana abaana ali buwalabu era kuno kwali ku TikTok we bangambye. Kirabika be bana babeera ku live nga bagamba banange nze sirida waka nja kubeera eno mpaka lwendifa njagala bazzayo meiti. Ekyo kye nabagamba nti kasita owulira omuntu ng'agamba nti njagala kudda ewaka nga nfudde aba aliko question mark. NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova.